katugende maaso ndi ne Andrew Benon Kibuuka kakati oli ggwe Rosias Matovu ne Charles James Nkubuge musomerawo olwo Kampala High School wano ku kibuga nga muli ba kibuga nnyo sitete lisasomerako mu kyalo yadde ate gye wazaale naye Buwaya si kyalo nnyo si kyalo nnyo naye n'okuzaalibwa nazaalibwa Kabuwa Kabuwa wano ndi city born nkitegeera okay kagamba Kampala muzanye omuzanyo ogwo the road mu class bwe tugumala twakutegeera bulungi ng'ogyeko okutegeera ne mwezuulamu n'ekirala kati bwe tumala senior 6 Matovu Joy already yali mu kibiina kya drama nga bakiyita Kampala Drama Actors nakiwulirako ekyo nga kya mwami bamuyitanga David Rayson Katete kati ye twasomanga azannya kati bwe twamala okusoma tugenda mu vaaka ya senior 6 nabeera nga yali atulabye mwaka enjawulo yatusikana tugamba nti abange mugenda kukola kimu holiday definitely nga tetulina nnyo nga mugimu tuneewo n'ekibiina kya drama kyendimu tugende tuzanye tebabajerezaawo engeri gye twali naffe tumaze senior 6 ebiseera ebyo nga abasomye tuuka mu senior 6 abali mu drama tesi bangi naye naffe twali tetwepanka na buli kati tetwanyoma bwe twasangamu naye twali very eager okuyiga ne tufuna obuzibu twali twakayingira mu kibiina kino founder waakyo mwami Katete n'agenda mwekizaire Nairobi ebiseera ebyo eyitetunga Nairobi wala ng'omuntu agenda Nairobi bamukolera ne pate ne bamuwerekera n'omuwerekera omusiibula kale kati n'agenda mwekizaire Nairobi ekibiina ne kisigala awo ye yali main writer actor director composer buli kimu era abazanyi bangi bonna ne beekutulamu abamu ne bagenda e Masaka abalala ne bagenda wa ffe ne tusigala nze ne Ssenkubuge ne Matovu ne Mike Kakande yakolanga ku Radio Uganda yakolako ne ku Radio Simba siyo naliyo kati Kapalaga ono mulala naye oli omu okuba original presenters aba Radio Simba na tutandika Kampala Drama Actors ekibiina oli akibalekedde akirisi ne tutandika Kampala Drama Actors Kampala Drama Actors yo okubera nti tewali yali agirinako bwannannyini erinnya ne lisasika ne ggwanga bwe tuyagala akole bibye ne tutandikawo mu 82 mpola twasooka ne tuzanya emizanyo gya Katete yana Katete omumbale Katete omumpembe Kasambula bwa naye nga ate si ffeffe kabagizanya kati buli yali avuddemu gye yali alaze nga bonna bagizanya nga tewali agirinako bwannannyini nannyini gyo addusi kati mu 83 nempandiika omuzanyo gwasooka ebibala bya Nantongo naguwulirako nemmala nempandiika ensekeze ŋŋanda ogwo later on gwe gwafuuka bantu bange later on gwe gwafuuka byansi omuli Dduba atasasula booda oba omwali nga Haji Bumaali Katonda akkubye emiggo oyo okay ekitegeeza emizanyo gy'abakayimbira egyasooka gwe wagiwandiika egyasooka nze nagiwandiika nempandiika olusozi lw'abatulege olwo lwakyaka nnyonnyo nefuuka setbook bagulaba mu high school mu festival twagukola mu festivals za Utiga ebiseera ebyo nga wabeerawo festivals empaka z'ebibiina bya drama nga tuli bato twakatandika batunyooma era nga ffe twozanyana ku Mande ffe twasookawo ng'eryozanyirawo National Theatre wewali empaka ezo nga kati gurupu ezitamanyiddwa ezitamanyi kuzannya ze zisookawo mwezi ennaku Mande saawa 4 teri mulabi olwo bakyabaliwawo abamanyi nnyo ba Black Pearls Theatricals Black Pearls mwe mwali Omugavendugwa omwera mwe mwava ne Abe Mukiibi mwe mwava Katolu Bwama mwe mwava Mariam Ndagire kati waliwo Theatricals ya Christopher Mukiibi olwo nga babagita Kayaayu walingawo The Apps ya Simwogerere Wankalubo olwo nga be babingwa Alex mukulu ngera nakati naluli era ng'embeera ziye ebintu bye byanjawulo muko nga tajja nnyo mu walwalumu samulako mu festival n'emu so mu performinga ku Mande saawa 4 temuli balabi omuzanyo ne gufuna maxi tewali yagumenyawo olwo zino ez'amaanyi zizanya Friday audience etandise okulaba
tewali yakumenyawo olusozi lw'abatulege aba Friday bagenda okujja nga tewakyali asobola ne guwangula empaka olwo bakayimbira netegerekekeraga nti abantu bano ndoza balinamu ekyama era mu basala empaka ezo mwalimu omutakurani Makalinda so yali karadisi wa Kampala amanyi awandiise n'ebitabo yawandika akatabo bazibumbira ng'akola mu National Curriculum Development Center bwe yalaba omuzannyo guno n'agamba nti njagala script yaago nga njirina mwali muzanyira kuki mwali muteebereza biteebereze bakayimbira balungi mu improvisation hey. Director ne writer tuba nayo naye nga tetuba na script eri complete emirundi egimu skeleton katono tuba nayo skeleton script obeera nayo naye olumu script mugikola ne first performance ewedde ne mugikola script bulungi nnyo kati nangamba nti egenda kubeera setbook ey'abaana bakola Oluganda ku Olive ninti kati nituba nga tulina okufulumya akatabo nekabeera nti kyateekawo record kwagenda ku syllabus ng'akatabo tekannakola ki tekannafuluma nemba nti nalina obwangu bwalina okukozesa bwanjawulo akatabo ne kafuluma from 1985 kagenda kabeera ku setbook myaka 3 nekabeerako nekawumulayo 2 nekadda bwe kati kalwako nnyo kuba manyi n'abaana abasomye emyaka egy'enkumi 2 bakakoze nga bakayiseeyiseemu kalusolo lwatulege lwatuboostinga nnyo naye mu 86 Ssenkubuge n'awandiika agaali amakula ate gwo ne gutunda nnyo abantu bagwagala nnyo nga gukwata kumpi ku buli muntu mwagabananga ebitundu oba nakati mukyakikola nga bagamba omuwandiisi Charles James ennyimba okusooka nawandiikanga n'entendeka naye later on bwe nalabanga ne bannange talent bagirina n'ennyimba ezasooka nazo nze naziyiyi eyali awandiise era gwakoze ennyimba naye nagenda nga Matovu ayiiya bulungi ennyimba Ssenkubuge nga awandiika bulungi kati obwo mu kifo ky'okwesiba ku bintu byonna aliwaawo Mike Akande nga ye chairman waffe nga ye publicity PRO yali atandise okukola ku radio Uganda yali akola ku radio I see fugenda okumulaba nga ali ku radio kale nga ffe twali tusoma kati ye nga mwali era yasooka okubeera financial waki wa group ye nga yakola yalina ku sente yateekayo ebirango yakubisa ebipande yali chairman w'abakayimbira ye first chairman w'abakayimbira kati ne tubeera nti twayawulamu roles okusinga okumenyeka omuntu byonna gw'obikola Ssenkubuge n'abeera nti kati awo yafuuka main writer naffe nga tujja ne tuwandika mu even makati awo mwezi nje nawandiikanga Palapetwa Vanessa Tito Kigala Matovu nawandika Lulimbo lw'Abagalana Mike nawandika Munyenye y'Empewo Matovu nawandika Mirembe naye nga okuwandika mainly twakulekera Ssenkubuge naye nga still bw'ojja ne idea yo ndi mugikwatako nevaamu ekiramu tubulire ku theatre yalinga etya ennaku ezo mwafunanga ku ssente abantu balinga bajja abantu nga bajja naddala ku Wagali Amakula bwe gwatandika abantu bagulaba naye okusooka nga batono naffe kennyini nga tuli batono ne mu sayizi ne mu nsawo n'abantu nga batunyooma ne ba theatre managers abannannyini bizimbe nga nabo otuukayo ffe twasabira emyaka 3 okuzanya ku National Theatre wano wetulaba kati buli omu wayingire ennaku zino nga tetusobola kufunawo kifo ekitegeeza nti oba theatre yali serious nga tebaagala byakusaaga not only serious naye nga n'abalabi nga groups nga basosola groups nga zebalabamu si nnyingi n'ekyo ne kakati weekiri kati nga National Theatre egaba emirundi 4 omwaka quarters buli myezi 3 so groups nga 12 naye nga competition nene nnyo okusobola okufunawo olunaku kubanga oli Christopher Mukiibi ebiseera ebyo nga be b'amaanyi okusobola okubeera nti nno bakuwadde balina okuwa groups okuva mu bitundu ebirala Kigezi Kinimba Bantuha Balinda Dramaticals okuva Mbale groups zaali nyingi kati nga ffe tuli bato nga tuzanyira bbali mu bitundu bya njawulo naye nga okutuuka okuzanyira ku National Theatre twamala kukola lusozi lw'Abatulege muzanyo ki ogubatuusaawo lusozi lw'Abatulege
gwe gwasobola otutusa okufuna ekifo ku National Theatre. Kati bwe twafunye agaali amakula awo ebintu ne bitereera naye era nga sente si nyingi nnyo okusinga sente zasinga kugira ate ku muzannyo gwe bayita ndiwulira twafunye mu 1991 ng'ojjukira awo zo zajja twakyukako. omuzannyo gumu ku egyo gye mwasooka okuteeka ku record ne gulagibwa ku TV. Wali omulala gwe mwali mukoze mu ngeri eyo before ndiwulira? Akasambatuko gwalinga gulagibwa ku TV buli 26 January nga balinga bagulaga. Okyo akasambatuko gwe gwasooka then ne kulyoka kuddako ndiwulira then kigenyagenya naddako. Ndiwulira akyusa atya theatre kubanga gwe muzannyo ogwamanyibwa okuva ku muntu omukulu ndowooza ne ku mwana ali mu ssomero atandika. Gwajjanga AIDS ali ku climax ng'abantu batya n'okumwogerako nga n'omuntu okumugamba nti oyo alina AIDS obanga gwogambye nti oba oyo mutemu oba mutujju oba nga kyantiisa ng'oli okuvaayo n'agamba nti ndi wa AIDS it's unheard of ng'abantu bakitya. Fire Lutaya yali akamalawo okulangirira. Fire Lutaya yakirangiridde naye nga abamu ne Fire Lutaya yakirangira tebakikkiriza balowooza alimba balowooza akola ssente tebagamba tekisoboka. Kati ndiwulira najja era twasooka okuzanya ndiwulira batisi abamu baatugamba nti nga tugukola baatugamba nti mumala biseera teyakusobola kukola muzannyo omuzannyo ku AIDS abantu tebajja kugula mubiviireko ddala. Naye fane nafu tuba tukyagrehasinga director wa AIDS control program somehow nakwatagana ne Senkubuge namugamba njagala omuzannyo which can give AIDS a face abantu babutegeere nti bulwadde. Yes, nti having HIV you are not a criminal, you are a patient. Ng'omulwadde omulala yenna ng'owa ulcers ng'owa cancer ng'owa TB tine AIDS okubeera nti nno olina obulwadde obwo oli mulwadde toli mutemu toli mubbi toli kondo, you are not a criminal. Ne tukola ndiwulira ne gukatinga across the country buli muntu n'agulaba buli muntu ne president n'aguyita lwakitula. Kyanjawulo ky'omuzannyo guno kye gwaleeta ky'ogamba nti eyo mu drama yali turning point. Yeah, it was a turning point. Gwakwata ku topical issue nga kyogerwako emirundi egisinga aba artists n'abantu abalala batitizi ebintu babiwandingako nga biwedde obulwadde bwe bujja babuwandikako nga bugenze bwe wajjawo mutujjo ate mu ngeri ya satire enyimba baziyiya ku dictator nga bagenze. Ndiwulira went above that. Yali spot on. Yes. Kintu wekirira mu kyogerako. The problem nga weeri omuntu najja ku stage n'agamba nina AIDS nakusiza obulwadde. Why? Yali musajja nga gwe yabunsiiga nange mpulira essanyu bwe musiiga omusajja omulala nga gwe. The struggle continues. Gamba statements z'omundiwulira nga ekyali omuzannyo oba waliwo omuzannyo mu productions emukoze ogusinga ndiwulira waliwo gwayinza okugeraageranya n'endiwulira? Agali amakula was strong, bantu bange was strong okubeera nti kati era nejjo bwogenda okugiraba nga bantu bange gukwata ku families. Agali amakula nagwo nga nagwo gukwata ku buzibu era obuli mu society nga families nyingi ezikwatibwako naye ndiwulira ate ye yayitawo nti ekiti kyali kya just family kyali kyansi yonna naye nga n'emirala kikoze bulungi. Waliwo kyojjukira ekikyasinze okusanyusa okuva mu 1982 okutuusa olwaleero noga nti nakola drama naye olwo olunaku olwo mu byemizanya as far as drama is concerned? Ndowooza olunaku lwe nazannyira Kabaka twazanya omuzannyo baguyita Lubaale Mubbe. Omuzannyo ogwo nga gwo
encouraging kabaka okuwasa. Yes. Kabaka yatenaba kuwasa. That was 1997. 1997-98. Mwaguzanyire. Nga kabaka tanaba kuwasa. Nabeera nti nno almost wayita ebbanga ttono ne balangira nti kabaka agenda kukola ki. Twasanyuka nnyo kugamba nga kiringa kugamba kyalinga bakambira nga balinga bannabbi oba abateeba ekigenda okubaawo oba abayongera okukyongeramu amaanyi. Yagulaba kabaka yagulaba yayogeraawo. Katikkiro ye yayogera ku lwa kabaka n'agamba nti ba artists mulina omukisa, mulina ebbeetu okwogera ku bintu naffe abamu bye tutyokwogerako. Kugamba okay, so buli omu yali akirowoozaako naye okumubuulira nti oba ensonga lwaki bamuleese oba lwaki bagutusabye. Okay. I felt touched. Okay. Kubera nti kabaka yatula nalaba omuzanyo gwaffe for 3 hours. Okay. Kyali kiyitirivu. Katukomewo otandikira awo. Nkyali ne Andrew Benon Kibuuka. Katukomewo.